Mu kiro ekikeesezza olwaleero abazigu balumbye essako y'ekyalo kya St Jude Eganda ku ssaawa 9 ogw'ekiro. Abazigu bano basoose kuba mukuumi omu ku mutwe n'azirika ne bamuggyako emmundu. Ekyasaabadde Saturday babadde babyedde bagenda nazo. Emmundu zaabadde 2 bazitwala. Abatuuze abalinaanyeewo baawulidde ku luvuuvuumo kwe kutemya ku poliisi Eganda naye yayanguye. Omu n'akwata emmundu gye badde balina bakuba essasi mu bbanga. Tumukuba essasi mu bbanga balabye ng'abaana ba boda be mbadde mpise bawulidde. Tukwamu ekyo ne twaki ne tusaasaana. Tubonge tugamba kanziruke ende ku poliisi enfuneki naye abasirikale. Poliisi egenza okutuuka bakosezza eddakiika ntono nnyo. Ekyomukisa tebabbye banka tebaggye ssente tebazikuteeko. Abasirikale olwatuuse olw'okuba abazigu babadde bawambye emmundu olwo amasasi ne gatandika okuyitiŋŋana. Yakubye amasasi 2. Emmotoka esoosezaayo kabaka 4 yasosezaayo mutwe n'amaana n'addayo n'akomayo omeka ate n'abangamba n'addayo livansi era nga wakola ki mu kavuvuŋŋana ako ababbi baasuddeko emmundu emu endala ne badduka nayo. Poliisi yakwatiddwa omukisa n'agoberako ebigere babadde bakkiridde wansi Katonda n'amuyamba emmundu emu bagisudde awo ne bayikola ki n'endala yo bagenze nayo. Richard Lutakome atwala ebyokwerinda mu kitundu kino alaze obweraliikirivu bw'emmundu eyatwaliddwa kyagamba nti kitadde obunkenke ku kyalo. Erina okufunika olw'ensonga tegenda kubeera tegomya bannayuganda mu bitundu ebyenjawulo. Ye Patrick Onyango omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirwano atugambye nti bakozesezza kamera enkese eziri ku bbanka eno okuzuula abamenyi b'amateeka bano. Tugenda kukozesa kamera z'enkeso butambi kyetugenda kujjayo tulabe nti tulondola bano ababbi. Mu kiseera kino abakuumi bombi baddusiddwa mu ddwaliro okufuna obujjanjabi.